Amanya nze Seguya John. Ndi mulonzi w'e Buddo era ndi mutuze w'e Buddo. Naye ndi musanyufu ku mawulire ge mpulidde agafulumye ku mutimbagano nti Walukaga bamuggyeemu. Nze ng'omulenzi w'e Buddo era omutuze w'e Buddo ndi musanyufu. Era ekyo kituwadde ekyokuyiga kwaba abazadde abatagala kuweerera abaana abalowooza nti balipanga mu maaso abaana bayitewo nga tebagenda ku ssomero. Ekyo kiwadde ekyokuyigwa kaabo abaweerera abaana nti batekemu amaanyi. Atasomye tagenda kusanga birungi mu maaso. Walukaga yeewandiisa ku kifo ky'MP mu kusooka abadde mmeeya w'ensangi. Naye kuba mmeeya tebanoonyereza nnyo kubanga teri nnyo ky'amaanyi. Tebanenyereza nnyo oba wagenda ku ssomero oba tewagenda. Ne ku MP olina kugendayo ng'olina ebitabo. Olina kuba ng'oli muyivu. Nze Kisekwa Sudi. Abatukoze bubi nnyo omusajja waffe okumuggyamu kubanga bwe tubadde tuwagira era ensonga eyo yatukoze bubi nnyo era batukoledde ddala bubi. Singa wadde kisoboka okubanga basobola omumuzzaamu yawangudde dda. Ebyaddala sikyalonze kubanga gwe mbadde mpagira yoyo. Tetulina kye tulina kukola kubanga oba omuntu waffe bamuggyeemu mazima ga Katonda kati awo tuba tetulina we tudda. Mpagira Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu atulwanirire ku kkubo. Tubali tumanyi twafunye omulala agenda olwanirira ku kkubo ly'Ennakawuka naye bamuggyeemu. Amanya agange nze Sesanga Musa ndi mutuze w'e Kasenge ngera bwe mutulaba wano. Naye nga ku nsonga y'okuggyako omubaka waffe omulungi omwagalwa Sam Mathias Walukaga ku nsonga ya Sseggona okujja okuddamu tukiikirira tetugenda kikkiriza kubanga naye abafuuse nga dictator ate nga bye twagala okukola ki okukomya ebintu ng'ebyo. So n'olw'ensonga eyo tugenda kulonda yenna anaabagidde mwambuleera omulala bw'anaaba taliiwo era Sseggona tugenda mmuwa tugenda kulonda anaaba amwesimbyeko yenna. Yeye ndowooza yange ng'omutuuze obaka bwempa Electoral Commission ensonga nga zino ez'okukyusa abakulembeze ababa beesimbyewo bamaze n'okampeyinga tezandibadde nnungi. Kyandibadde nga kikolebwa obudde nga bukyali ng'abantu abo tebanakola ki tebannajja kwesimbawo okutandika kunoonya bululu bantu okusinga otuuka essaawa zino ng'okulonda kwa mwezi gujja. Bwe kityo bwe kyandibadde. Amanya yenze Ssentongo Waswa. Mvuga boda, mvuga n'amayirungi. Amawulire ga Walukaga mbadde ku simu yange ne ngafuna nti bamugobye ku mpapula zo kubanga teyasoma. Nkisanyukidde kubanga gwe yadde yeesimbyeko yabadde gyadde nga nona ssente gyadde nga nona obuyambi yabadde amanya akava n'obuddo naye Abaganda bo bagamba g'oliyise gere yalikola ki yali kusamba. Era nga asanyukidde nnyo omyaka egiddako 5 Walukaga dde yasome kuba yadde yatugamba kulale yali wali Nakasozi n'atugamba nti yataddemu balooya nti ye yasoma kituufu yasoma kati agenda tugamba ki. Nze ngenda londa Sseggona ni muwagizi wa Sseggona Lukulwe simuvangako kino ekisanya nonda kyakuna. Sseggona yasoma looya tali mabega w'ekyo empapula za Walukaga ze zimuletedde okubanga zimusunsula kuba teri atakimanyi nti yasoma.